Twebaza Katonda nti teri mwaka na gumu gwatulekereddeko. Omwaka oguwedde balina ekyawandiikibwa kyaffe kye bali tutambuliramu ekkanisa ey'oluvannyuma ejja kunayi. Twagala okwebaza Katonda omulamu ogwo ayimiridde wamu naffe, abaana baffe olwaleero bakoledde ddala nnyo ate n'okusinga ab'omwaka guli oguwedde. Njagala okwebaza abazadde, okwebaza abaana, abasomesa, okusingira ddala abasomesa ba saayansi. Abasomesa ba saayansi basomesereza ddala bulungi. Tusanga nti mathematics eyasinze, biology, chemistry ng'abaana bafunye AB. Twebaza abasomesa mwebale kusomesa. Twebaliza ddala gavumenti yatuleetera kalikulamu eno empya, kalikulamu ew'omwana okulowooza, tugamba nga si byakumala gajjukira bujjukizi ebya rote learning nga bwe babiyita mu Luzungu. Naye twebaza kalikulamu eno egenze etugirayo omwana ddala agumidde obulungi, asobole okulowooza, asobole okupulaninga n'agonjoola ensonga z'ensi. Njagala okwebaza abaana abasinze, muli Kachol, muli Koburunga, muli Pawulo, bonna abafunye AB tubeebaliza ddala. Era abo mukakasa nti ddembe lyabwe baba baagala okusoma, bajje basome nga bwe baagala bwereere. Twagala okwebaliza ddala bakama baffe abadirekita ba Forest College, mwebalize ddala olwa sappooti na gye mutuwadde. Kuba tubadde tetujula nti zino sente za practical byonna ebadde byetaagisa badirekita byaffe badde babituwa. Disipulini y'abaana tugyebaliza ddala nti abaana abalemeddwa mu kuyita obulungi osanga disipulini kwe kumudda okuzibu, naye ffe wano disipulini tugikutte bulungi, kalikulamu tugikutte bulungi. Abaana era twongera okubasuubiza abakanisa ab'omwaka guno nti ate bagenda kukolera ddala bayitirivu. Abataano tubawadde basale era bademba okujja ku ssomero basomere bwerere nga bwe baagala. Basale eyo bagifunye olw'okuba bagikoleredde. Era nyongera okukubiriza ne bano abalala abali mu kilaasi ez'oluvannyuma nti bongeremu amaanyi basomere ddala olw'okuba okusoma okukola ye fyuca yaabwe. Baabadde 194, abaana abaayise baabadde 194. Teri mwana wadde n'omu eyagudde. Nga omukulu wa UNEP Odongo bw'atunnyonnyodde result 1, result 2, result 3. Abaana baffe bonna baayitidde mu result 3. Bonna kitegeeza nti baasaanidde okufuna certificate ya senior. So bonna baayise bulungi. Ekyenjawulo kye tulina mu Forest Hills, bwe tuzimba omwana ajjudde ng'aggumidde bulungi n'ebyemikono. Abaana bayiga skills ez'enjawulo, okuli okubekinga, okuli okulunda, okuli skills ze tuyita soft skills. Aye n'ekisingira ddala tubateekeramu ddala omutima ogutya Katonda nti abaana baffe tubayigiriza omuzungu kye yandiise values, nti obeera otya mu bantu, era values zino zibayamba nnyo okuba nti wonna waagenda asobola okufitinga in. Tubayigiriza skills ez'okubeera mu bantu, marketing skills. Omwana bw'aba mu bantu asobola okutunda ekintu kyakoze. Tubayigiriza okulaba nti bali creative. Abaana baffe tubayigiriza okuva wano bagende bakole emirimu, batandike emirimu. Nga bwe nabagambako ku mulundi guli tukyagenda mu maaso ne pulojekiti yaffe. Twagala okulaba nti abaagala okuyimba music wabe bagenda mu recording. Ano pulojekiti ya music twagitandiseeko okulaba nti
ayagala okufulumya hiiti ye agifulumya, ayagala okubeera omuzannyi w'omupiira omubasi nena tubikoze. Tugezaako okulaba nti tufitinga mu nsi eno ey'enkya nti omwana by'asoma mu kiraasi ate bifaanagana n'ebyo ebiri mu nsi. Edda wali nti abaana badde basomanga bye basoma bw'ova mu kiraasi ate bikwatagana na nsi. N'asoma ebya kiraasi ate n'agenda mu nsi n'ensi nayo nemuyigiriza ebyala. Forest Hill College tumakinga sure nti omwana ava Forest Hill College okugenda mu nsi ng'ensi atandikirawo butandikira okukola okugiyingiramu n'okusobola okwekozesa n'okukola n'okulaba nti awa abalala emirimu. Abaana baffe bamukoze bulungi nnyo ate ndowooza n'okusingira ddala nti abantu gavumenti eteese nnyisira kusomesa kwa saayansi n'amasomero ne gongera amaanyi naffe ne twongera amaanyi mu kusomesa ki saayansi. Abaana abaagala okukola saayansi tujja bakubiriza bajje bakole saayansi bajja kumuyita. Naye ate eriyo abo okubeera baatusengese ku lwokubiri eyafunye A, eyafunye B, eyafunye C, eyafunye D. Kugamba ate omwana twandisabye nti ogende olina obusobozi bwo. Nkubiriza abo abatafunye grade zibakkiriza kukola saayansi tebeeraliikirira bagende bakole arts. Ensi yeetaaga balooya, ensi yeetaaga ba social workers. Kugamba ensi tesobola kubayo abasaayansi bokka bokka. Naye nga ababayise saayansi amuli badde mugenda mu maaso saayansi tujja bamusomesa mujja kuyita. Abatasobola kukola saayansi temwesibaako bintu mukole bye musobola, ensi mugende mugiyingire mugisobole nga bwe musobola mujja gisobola. Joan Nantaba era nga ndi musomesa wano ku Forest Hill College esangibwa e Mukono science. Essanyu lingi nnyo lye nnina sisobola nakulya expressinga gimalayo, naye kyembeera mumanya ndi musanyufu nnyo. Ndi musomesa wa science, abaana bayitirivu nnyo, abaana baffe bonna bayitidde mu ddaala erisooka bafunye A's, then abalala ne bafuna B's era nga sizibaddemu ntono nnyo. Kati nange omusomesa asomesa science ndi musanyufu nnyo lwa nsonga amaanyi agange ge nateekamu n'ebiramu bye eri ddala ekyamazima nga it has paid off. Making sure byonna bye ngenda okukoonako binotize down in form of a lesson plan. Ngenda ne lesson plan then nembeera nga ndi followinga, making sure buli mwana yenna ali mu kibiina ali attentive, then making sure buli mwana yenna amusika area nasobola okuba nga piikinga kyembeera ntegeera, then nenkozesa ebintu ebiri around ebintu ebituliraanye okugeza nga community yaffe essomero kubanga essomo lyasomesa lya biology. It deals with life and things that are around us. Kati ngezaako okulaba nti I keep on referring to the things that surround us in our community. Abaana bange ne basobola okuba nga bapikinga any concept gyembeera mbasomesa, and then also themselves. I use themselves because biology as a subject esoma ku muntu. Nyanza Mukiiri Ibrahim, Deputy Academics, Forest Hill College. Tulina essanyu lingi nnyo omwaka guno zikubidde waggulu nnyo singa ne ku mwaka oguwedde tweyongedde okupafoominga. Abaana baffe bonna bafunye A, B and C, bonna bayise era sciences ezisinze. Abaana abakola science, math, chemistry, biology, English, they are the best done subjects. Era combinations eza science nyingi era tusuubira science ku elevu agenda kuba w'amaanyi. Twagala okwebaza abazadde mwenna, abasomesa bano, ttiimu eno yonna nga bw'ogiraba ey'abasomesa ekoze kinene okulaba nga results ezo zijja. Abazadde baateekamu kinene, bafaayo buli ky'obasaba nga baleeta, buli bw'obayita nga bajja, n'abaana ne befiiriza otulo, ne befiiriza emizannyo, ne befiiriza buli kimu, ne basula mu kibiina paka lwe tutuuse ku buwanguzi. Twebaza dayirekita waffe olw'ebyo byonna by'ataddemu ne boodi yonna kulaba nga tufuna results zino. Essanyu lingi nnyo simanyi na kumanya. Head teacher w'essomero, ebibuuzo byakomyeyo nga tubiwangudde era twawangulidde ddala, twawangulidde waggulu
twasinze okukola obulungi mu science naddala essomo erya math ne English naye yatukubidde waggulu. Abaana baffe bakoze bulungi era twagala kwebaza Katonda eyatubeereddewo. Twebaza board n'abasomesa baffe bonna abakwatidde wamu okufuna obuwanguzi buno. Era tulowooza nti katandika butandisi, eno yentandikwa tugenda kuyita era tubeereddewo. Mwebale nnyo okutusapootinga era twagala kubayita mujje ku Sunday ejja tulina Thanksgiving era n'abaana bakomewo wano tusome senior 5 naddala mu science.